oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagala kwogerako na buli muntu ali wano. First and foremost, nsaba kwetonda. Nsaba betondera. Mwenna abali eyo wano janga bali disappointed in me. I know you guys are disappointed in me. But I've never been like this before. And I've never reacted like this before. But I can't hide the fact that I'm so hurt. I'm hurt. And I'm here to fight for my rights. You know, a religious leader came out and told me to go mother. Nobody knows how I feel. Nobody knows my history. Nobody knows how sensitive I am when it comes to my mother. I've seen a lot, I've gone through a lot. I've been tortured enough because I lost my mother at a young age. I think I should have been a better person. I think I should have been on like all of you. I should have been like all of you guys. I should have been on a good level. I think I could stand in front of everyone and express myself confidently, but right now I cannot. Because I've never given a chance to even have a good education. Because I lost my mother at a very young age. I slept on the street for over 13, 14 years, sleeping outside because I lost a mother who could take care of me. And someone comes out and accuses me to go because I failed to marry someone, or you know, people break up every day. We are not the first to break up. No. People have been breaking up, and even right now people are breaking up every day. Why is this a big deal? Why? Lwaki nze nfuuka ensonga? Musobola okuddawo baganda bange ne mukirowoozaako. Musobola okuddawo ne mukifumiitirizaamu nti lwaki oku breaking up kwa Kenzo ne Rema kufuuse ensonga, lwaki ekyange kifuuka amawulire okutuuka ku kino. Nagezaako nze ne mukwano gwange ne tulemererwa ng'abantu. We failed. It didn't work out. Mwe bukyanga mubeerawo mwali bulabyeko omuntu omukulu budde ku myaka seeka gy'alina n'agenda ng'agenze kwogera ku mukolo n'akyuka ate naddawo n'atandika okwogera ku X. Do you know what it means? Do you know how I felt? Do you know how I was feeling during that moment? However much mukwano gwange nali mwagaliza emirembe from the bottom of my heart, twateesa naye ntugamba kino kiganye katukite mu bulungi. Ebbanga lyonna lyabeera esseguku, nagendangayo ne mbalabako nga ne bwe mba travelings bwe mba ngulidde abaana ekintu naye muteerako mu keesi ne muleetera. However much twali tetukyabakola ki, tetukyali mu nteeseganya ndala, naye nga twali twafuna enteeseganya naye ne tukkiriza nti kino kikoze ki, kino kiganye, naye tusobola osigala nga tuli ba mukwano ne tukuza abaana baffe ne tubeera ba Luganda kuba tulina history almost y'omu, ate nga twakwatagana mu ngeri emu ebendala n'ebyagana byagana. Era mbadde mukwano gwange ebbanga lyonna kuva lwe twafunamu obutategeeragana atwogera. Siganye batuwa nga tugenda osala hakika ya muwala waffe ne twakkiriza nti atukole ki tukite. Ate ebintu bino bya mwoyo. Omuntu bwe muba muteeseza ne mugamba amuna ekintu kiganye tukireke, kiba kitegeeza nti muteesezza agreement y'omutima ekyasinze. Okiraba, agreement y'omutima ekyasinze. Twateeseganya naye ntuma nti ekintu tugenda kukita mu buntu bulamu nga tewali wakosezza munne. Wadde nga bwetyo bwe twateesa
naye ekintu kye bayita process eruma ekiraba ekyokubiri ebigambo bingi ebyabaawo during that time n'otula munno gy'alaze tomanyi gy'agenze kubeera tomanya ni gwagenze kubeera naye tomanyi banaamuyisa batya agenze n'omwana wo tomanyi anaabeera atya byonna oli mu kubirowoozaamu same time omuntu n'avaayo n'akuvuma amagufa kale nze kankitwale nti ndi wa ntondo naye njagala mbabuulire nti nzize wano mu biti nga 3 oba 4 nzize wano ng'omuntu akkiriza mu ddiini y'Obuyisiraamu ennyo era ng'Obuyisiraamu kwentambulira ate era mbwagazza abantu bangi ng'omuvubuka omuto akulira ku street nesobodde okweyisa obulungi mu mbeera yange ya street nensobola okusiramula abantu bangi nnyo abasobola okuvayo ne bampeera obujulizi because I behaved well. So many people ne bakyuka ne bafuuka abasiraamu abaana ddala abavubuka. Kiba kitegeeza nti nsaanira okuyisibwa ng'omusiraamu omulungi atasobodde kubeera nga anywanjaga mu public, atasobodde kukuba bantu, atasobodde kukola nsobi nti ne bwe mba nnyiize era nva nnyiize lwa nsonga ebbanga lyonna lye munda bye nnyiize mbadde nnyiize lwa nsonga sinze muntu abadde ajja ne neebangulabangula n'engwa eddalu ngezezaako okwekuuma nga however much I became a star at a very young age. You remember I broke up in 28 in Uganda. I was very young. Omuntu ku myaka egyo okusobola okwekuuma nga bwe neekuumi nga sente ozirina toli mubi olina amaanyi buli kimu nensobola okutuuka wano wentuse kati myaka 10 nga sirina bad history. Kitegeeza nti ngezezaako okwekuuma era nempesa eddiini yange ekitiibwa n'obuntu bakutadde n'obuwangwa Buganda mwenkulidde mwenzaaliddwa. Sikiwa nti mbadde mubi. I've been a very good inspiration to many. So kyenteesa nti ng'omusiraamu abadde yeeyisa bw'atyo nsaana okufiibwako eri basiraamu bannange mu mbeera bweti eyogeddwa Sheikh akulembera obusiraamu. Nsuubira abasiraamu bannange okuvaayo ne bamuyita ne bamugaasa okujja tusobola okutabaganya ne musiraamu munnaffe omu. Lwaki nze muŋŋamba keep quiet, keep quiet, keep quiet, keep quiet? Why do I have to keep quiet? Ate oli ne mumuleka ayogere. Nze ndi kyana ye mwana, nze ndi kintu ye muntu, nze ndi kintuntu ali spiria. Lwaki nze muba munze ekisinga okunnuma okuviira ddala ku ntobo y'omutima gwange ti omusajja oyo yaŋŋamba nge nempase maama wange teyakoma okwo n'adda n'omulundi ogwokubiri n'agamba bwe babeera n'epini mu matu babeere mu Amerika tuwulira ayina akamu ye mukyala ayina obubiri ye musajja okwo kwonna kumalako muntu ddembere lya buntu. Naye ng'ebyo byonna abikola anyiga biwundu, ali mu biwundu mwanyiga natandika okufuna ebiwundu bino mabegako nga famire yange ekyankalana. Abatanjagala ne bategeera nti Kenzo famire ye eyuga ne bagiyingiramu paka we bagituusiza we mulaba nga kwotadde n'abo be mulabye abeefudde famire ya bba wa mukyala wange wa mukwano gwange nga kwotadde n'abo abeefudde mbu ba famire ya bba wa mukwano gwange naye ng'ate bba wa mukwano gwange yali yakola ddannika mu nnika eyo tebaaliyo. Bwe babanga famire ye famire ateeberako mikolo gimu egimu tegibaamu. Kitegeeza buno bwa mafiya. Era okusinziira ku mawulire g'enfuna kuva ku soose ez'enjawulo bagamba nti bano abasajja abatandise okwerimbika mu famire ezitali zaabwe baaweebwa ddiiru to frustrate me ndabika ng'omuntu ali depressed bateeka kintu mu bantu nti Kenzo ali depressed bamale bampa obutwanfe bagende nti Kenzo yesse oba Kenzo yafuna obuzibu okuva lwe yaviibwako mukyala we era kikimuleetedde okufa. Baagala kumpa butwanfe beekwasizaawo. Bantu bazze beerimbika mu biti ebitali nabyawo olw'okusobola okunzikakkanya. Ekigenderero
baagala ntuuke mu 2021 nga sisobola dde okwogera ekigambo. Munfuna bulungi. Essaawa ya leero abagamba nti ate nze nnumwa lwa mukwano gwange biki nedda sina kino kiri beyond tabirinamu naye yennyini she is a victim lwakuba tamanyi ate tayinza kumanya kuba mukyala tamanyi mizannyo bano bantu gye bazannya takimanyi alitegeera oba ayinza n'obutategeererako ddala oba alitegeera bamaze namuzaalamu bantu ti abantu bano si balungi. Bwema mulowooza mpakane munoonyereze mukwate amakamera mugende munoonye ex wa mukwano gwange naye ababuulire ku bifo lwaki bayawukana oba ye anaabeera enjo. Abantu ffenna tulina engeri zaffe sijja genda wala sijja kwogera bingi kubanga sikkirizibwa naye njagadde obabuulira nti ng'omusiraamu nze ndowooza basiraamu bannange bandinwaniridde kuba sibadde musiraamu mubi. Obusiraamu mbuweeseza ekitiibwa. Lwaki mbasifiirwako ye oli n'atwalizibwa waggulu ng'abemberezebwa nga te yavaayo n'anvuma nga nze simuvumangako. Abasiraamu muli luddawa ow'ekitiibwa taata waffe Nakibinge nkuwanya ekitiibwa okulabako okutuukako birooto byange kuba nkwenyumirizaamu nnyo. Lwaki tovaayo n'onyamba ku nsonga eno? Lwaki toyita omusajja oyo n'ajja n'avaayo n'addamu ebigambo bye mu kamera n'aleeta n'obujulizi obulaga nti nze eno gye ndi nkola ebyo ebintu byagamba? Lwaki? Kubanga nze ntya n'okuyinnya ku stage okuyimba because bwe mba nnyimba akaana ne kannangira ekigambo ekinene yalina okudda asazeemu ebigambo bye oba aleeta obukakafu. Otherwise ebigambo bano abasajja bye boogera bigenda kunkalirako bitambule ensi yonna yonna ng'abantu bandabira mu kifaananyi ekyo. This is the time I fight for my rights, for my dignity. This is the time I have to fight for my name I built for years. Bwe naasirika neŋŋaana okuvaayo okwerwanako teri agenda kunnwanako. Nsabye mbadde nsaba mbadde nkola buli kimu but I believe nobody can ever steal my own story. You always come out and tell your own story. If you cannot be brave enough to come and tell your own story, nobody will ever tell your story. Ndi wano wadde mutima gwange munyikaavu obwongo sibuwulira bulungi ebyenjogera nyinza okuba nga nyinza okukoleramu ensobi nnyingi but I'm ready to lose everything. Sina buzibu sivumangako nze omulundi gwe nakoma okwogera n'emiseeka Muzaata ekisooka kambawulira ekizibu ekintu kino nze museeka Muzaata simusangangako but nali simulabangako naye nali nakubirwa essimu mukwano gwange best friend wange ngali ne Seeka Muzaata nangamba Seeka ngambye nkukubire akubuuzeeko awulira ne bankubira nga bali mbalala nenga Seeka nga nsanyusa okulaba nasanyuka nnyo okwogera ne Seeka tuba tuwogera kubanga yali agenze kulaba mukwano gwange nga yali akava mu mikolo ne muka munnange nze nyina obuzibu eka famire eyuuga nyinamu obuzibu ye yennyini Seeka Muzaata nga ndayira mulilla naŋŋamba tofaayo take time buli kimu kijja kuba bulungi. Yennyini eyaŋŋamba take time Seeka Muzaata ku ssimu ndayira mulilla okutya Allah bw'anaaba wakana nga ndeeta omuntu yankubira naye nga mubaleetera because is my best friend tayinza gana. Seeka Muzaata yennyini naŋŋamba tofaayo nemugamba nenyina ebizibu mu famire naye nsabira nanga tofaayo take time ate akomawo atya nanneefuulira nanvuma nampita lavuniga simayisa emyekozo natandika okugamba nga nze bwende ekisogasoga omuntu yomu gwe nayogera naye ku ssimu ku video not even audio nandigani gwe nayogera naye si yeye nayogera na Seeka yennyini nga mulaba bwe nti Seeka Muzaata naŋŋamba tofaayo ebitu kijja tereera naye kaakati lwaki ajja mu bantu nanneefuulira olw'okuba bamuwaddeyo ndowooza ekigulira magala eddiba nayonoona erinnya lyange lyenkoledde emyaka baganda bange bwe mba seerwanyeeko ani agenda okunnwanako nga nkyali mulamu. Olwaleero nze natandika okwekalakaasa
bayiseewo akabanga bantu bonna tebali mu kunfaako abasiraamu tebavuddeeyo abayimbi tebavuddeeyo bano abantu abagamba mbuno simanyi balwanira human rights tebavuddeeyo disciplinary ministries tezivuddeeyo ani agenda okunwanako kale awo ku basiraamu kansoke enveeyo bayinza okuba nga nze balaba ndi musiraamu mutono sisaanira kubaako na privilege yonna gye nfunanga musiraamu munnaabo naye mbadde nsaba tugende tudde mu ttuluba eryokubiri kuba liri mbagambye musiraamu kati nzija nga munnauganda nze Idrisa Kenzo Musuuza nazaalibwa e Masaka mu Kalungu hospital nenkulira mu Buganda nagifuluma 2000 nengendako embalala ewali omukulu yantwala okunsomesa kuba yaŋŋaa lwaki tosoma ne mugamba muzadde bange baafa nantwala nambezaayo omwaka nensomerayo ekibiina kyali kimu naafuna ebizibu nenkomawo omulundi gwange okusooka okufuluma Buganda nali ntegeera bulungi nga njogera n'okwogera. That's how deep I am. I am a Buganda child. Era ng'omuntu azaalibwa mu Buganda akulidde mu Buganda olulimi luno lwenjogera nsobodde odutunda ensi yonna nsobodde odutunda ensi yonna abantu bwenjogera olulimi olumu nabo muliwa because of someone alowooza nti ye ali spirit wawe situusiza Luganda wawe situusiza lulimi Luganda wawe situusiza lulimi Luganda ani yali ampadde yadde 10 ani yali anyambyeko wadde wawe situusiza lulimi Luganda mu nsi muno wawe situusiza lulimi Luganda lwali lutuuseewo Uganda government, where are you? I've never received anything from Uganda government. I struggled, I hustled, I created what I created. Sleepless nights, I won a BET. The first ever international viewers choice in the world. The first ever. It was won by a Ugandan. The first ever international viewers choice in the BET history. It is in Uganda, worldwide. The first ever international viewers choice in Africa is in Uganda. The first ever BET award in East Africa, it is in Uganda. The first ever Ugandan to win a BET award, Musuuza Idrisa Kenzo, born in Masaka, Uganda. Where are you? Where are you in this? You want me to die mujenga muzunga n'amakesi n'ezisanda n'ebimuli? Uganda tourism nakwata awadi zange ze nandyagadde abaana bange balabengako bakwateko babeere nazo everyday nenzikwata nenzireeta nenziteeka mu museum abaana ba Uganda basobole okugenda okubeera inspired bakwateko bekubye ebifaananyi babeere inspired so that we can have more and more. The reason why I did that, I wanted the Ugandan children to do even better than me in future, even now. It is the reason why I carried my BET award and took them to the museum so that people can get inspired by touching, seeing. I want to bategere it is real, it is not a joke. I did that because I love my country. Where are you? Ani yazimpamu sente nabasabako ku sente okubawa ebintu byange ebyo. Abantu abalwanira eddembe ly'abakyala muli luddawa? Mwabagamba nti mulwanira eddembe ly'abakyala, abawala bulijjo mbala muvayo ne mwogera ku TV ne mukabirako n'obuzigo okwo ku TV. Mwe muli luddawa temusobola lwanira eddembe ly'abakyala? Mwali mulabyeko omwana wasa nnyina, mwali mulabyeko. Kati nzija mu kategore ey'okusatu. Kategore ey'okusatu nzija nga taata nyina abaana. Nyina omwana wange Maya alina emyaka 8 nakati alina okubanga ali mukunda ndi mukuswala kuswaluka kwerere.
nyina mwana wange wa mukulu wange Namande Shirat alina emyaka 6. Muwala wange Amaalo agenda kuweza 5 mwezi ogujja mu December nga 26. Nyina abaana b'inspiring abato abajjudde Uganda bawulira religious leader nga mpito muli w'ebisiyaga olowooza bo batwala ki mu matu kubanga oli mukulembeze wa ddiini. Ekigambo ky'abayogedde kirina owulirwa kubanga mukulembeze wa ddiini. Bantu babirivinga nti omuntu asoma Quran, omuntu munnaddiini talimba. Saba Musayi Muzaata oveeyo ombuulire era ondaga obukakufu owankwatanga nkola ekintu ekyo. Bw'oba ogaanye, this is my end of everything. Awo nga tuvuddewo ku ky'obuzadde, nyinza n'okukomawo ate mu kategori endala as a role model. Nyina abantu bangi abantunuulidde nyina Big Talent Soccer Academy bali abaana 40. Abaana bano nakamala nabo emyaka ndowooza 2 kati 40. Abaana bano mbaliisa, mbasuza, mbajjanjaba. Bazadde baabwe basobola ovaayo ne banjulira. Abamu balina bazadde baabwe, abala tebalina. Nakamala nakemba emyaka 2. Sisabanga muntu yenna buyambi. Ne mugaba naye munyambe mungulireko ku muceere oba sukaali abaana gwe banaalya. Nze mbigula. Kuba njagala okuyamba omwana wa ghetto. Njagala okuyamba omwana w'omwavu asobole okufuna ekitangala mu maaso. Sisabanga muntu yenna buyambi. Nzija kasente kange kemba nkoze kwendabirira abantu bano. Nakamala nabo emyaka ndowooza 2 kati since I started. Nali mpiseko omuntu yenna nti jangu onnyamba onzijanjabireko yadde omwana oba ongulire sukaali. Essaawa ya leero bwe mbanga nze sikyasobola kulinnya ku stage mu Uganda kuyimba, mugenda kunnyamba mbalabirire. Abakozi bange, nyina abakozi abalabirira eka, nyina abakozi abakola ku ofiisi, nyina abakozi bange mu bandi, nyina abayimbi, nyina abaproducer, nyina abakozi abankolera ku faamu e Masaka. Mugenda kubalabirira. Mugenda kubalabirira. Mr. Muzaata, ugenda kunnyamba olabirira abantu bange bano bwe mbadde ndabira because I'm frustrated. I'm frustrated. Can't think no more. Abalwanirizi b'eddembe muliwa. Kuba eddembe lyange ery'obuntu liri mu kwonoonebwa, liri mu kutogonjolwa. Bana basajja baagala kunzita, baagala tutuke mu 2021 nga sobola okwogera ekigambo. Bagenze banchunya mpola, batandikidde mu family. Music wange bamusasulira alemu ekkuba. Bantu basasule nolaba olinga avuma ennyimba zo. TV station muzimanyi mulina abantu bemumanyi ng'avuma Kenzo okuviira ddala ku ntobo y'omutima gwe nga tatidde nga ne protection alina. Mukimanyi bantu mmwe mulaba TV, mukimanyi naawe osobola olaba. Banesa baseeka veeyo omutima mulungi atubuulira abulire eggwanga ebintu bino abidde mu buto zire mubiwulire bulungi osanga naawulira bulungi. Basajja mubalaba beerimbise mu biti mwe bataggwa. Oli naavayo n'agamba nzi mwana wange simanyi mwana wa gundi duli mu kunnike yasooka ey'omukulu oyo nga temwaliyo leero muzze mutya muvudde wa? Muvudde wa lulinga temwaliyo. Muvudde wa amangu ago. Nze njagala mutuleetere ebifaananyi bya nneke yasooka nga mwe muli oba ne ku mukolo gye muli. Lwaki ku luno we muvuddeyo? You want to frustrate me and end up killing me? Subhanallah. This is the time I fight for my rights. I fight for my dignity. Because I cannot go and marry my mother as the religious leader said. Achiraba.
nze mukwano gwange mwagaliza obufumbo bulungi era namugamba naye akimanyi. So kanesaba munzikirize olw'obusungu bwennyina, sijja kgenda wala nnyo naye nsaba munsabire nange mbasabire. Nsaba buli muntu yenna gwenyiziza gwe disappoint nze ansonyiwe. But I feel so bad. I lost my mother when I'm just 43 years old. You know? Nensula ku street abantu ne bankuba, abantu ne banchunya, abantu ne bansosola, abantu nzize mbona mpaka kati ebiwundu byennyina ku mutima buli muntu ayogera ku maama wange bingi. The moment you mention my mother mu bubi oba nzise kubanga oleeta memories. I don't think my life will ever be the same again. Abantu abasinga kino ekintu mukitwalanga ekitono, mulaba nga nze oba omulalu oba abadde ki, naye buli muntu alina feelings era buli muntu alina ekintu ekisinga omunyiga. Gwe akantu koolabanga akatono ku muntu omulala kanene. Bw'oyogera ku maama wange mu ngeri eyo oleeta memories z'emyaka n'emyaka. Nzijukira abantu abansambanga amateke, nzijukira abantu eyagambanga genda ate nkwagaza ki ne maama we yafa n'okabira emyaka 2. Mumanyi abantu abafiirwako bazadde bammwe ku myaka emito, mumanyi kyenjogerako. But I'm hurt. Olwaseeka akulira eddiini gyenzikiririzaamu okuvaayo n'atyoboola eddembe lyange ery'obuntu. Ate ekisinga okunnuma n'adifendingibwa ate nze gwajjodde, gwavolodde, gwattira erinnya, gwayonoonera buli kimu, ate nze n'envumwa, ate ye n'atwalibwa nga ali Superior. Kakati mbuuza, what did I do wrong? Someone insulted me and you are telling me to keep quiet and is being praised as a hero. My life will never be the same. Kama asasire saba bannaddiini owulira kikutteko, owulira nga omanyi obuntu kyetegeeza obuntu, saba weekube mutima. Put yourself in my shoes, how I feel. Please do something. Bannayuganda buli ali eyo nga Mukama yakuwa common sense, nga tuli bano abantu abagenda boogera bye basanze, nga Mukama yakuwa omutima omulungi. Sit down, think twice, put yourself in my shoes, do something about it. Ngenda Akomawo nadde nkyali eno nga tuwa zikyagenda mu maaso nazisazizaamu. Ngenda Akomawo ku 21st nenja tuuka 22nd Kampala emisana ku ssaawa 7 ne Emirates. Ngenda kujja ne Fly Emirates. Ngenda tuuka Entebbe. Saba management yange tudraftinge ebbaluwa tujiwe police nga tusaba peaceful demonstration. Peaceful. Nja kutambula mpola n'abantu bange omuba babiri abana abagenda okunvugako kubasobola kuvuganyiza okukola akabenje. Njagala genda Kibuli ngire nga mbeera awo nindeseeka ajja mpawe ne maama wange inshallah. Kambaleke saba munsabire nange mbasabire, saba munsonyiwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli. BOCAT TV